Temukyayagalana oba mutuka akaseera ne mwebbirira ng'abaagala ne mufuna gye musinkanira kuba bali baagalanyeko si kyangu kubanga bizinesi gye bakola bwe bange ebagatta ng'abaagalana okubanga n'ensonga y'omukwano bagyewala. Kati olaba gwe temunyina olina experience y'ekintu ekyo nga bwe kize kibaawo naye kunyina kimanyi okitegeera. So kati naffe engeri gye tukwasaganyamu ekintu kino yandibanga yeeyo oba yandibanga si yeeyo. Kitegeeza mwebbiriramu ak'olumu. Oba weeyagala kibeere kubakoze oyitayo bwotyo. Experience yo naye eri very nice by the way. Njagadde. Naye naffe experience yaffe katulabe bw'eneetambula kubanga ate era yakatandika. Yeah. Tugende wa mu Sudan okuvaako Star TV. Alaykum salaam wa rahmatullahi. So Aunt Mama Soraya. Just keep man Sudan. Ekibazo kyembuuza just the interview wabeeko n'ogamba nti waliwo present omu radio takuba music wo takola ki noga tusima sina nsonga n'emu tomanyi nansonga lwaki takuba music wo kyembuuza essaawa zino gwe ne present oyo muli ku misunderstanding ku mmeeza y'emu nti music presenter ki yenna bangi Uncle Henry music essaawa zino bamuzannya Galaxy FM oba takyazannyibwa Galaxy FM era ensonga lwaki tazannyibwa oba azannyibwa ki ekyabaawo kubanga azannyibwa. Kyendowooza nti Galaxy FM ezannya music wange ya but personally tosobola kunsibako omuntu mbu kyali wange ng'ate si kyali wange okitegeera. Okubeera nti omuntu aba tazannya music wange that is up to them bonga bo bebamanyi okitegeera. Nze omulimu gwange gwakusigala nga nkola music wange. When I come to comment about it, maybe one day one time bandabanga akasente kange oba olwesente kamu kangi ndaba letamize ntini so nenzija ne ngamba naye gundi ono akaziki kange lwaki naye ate tekibeera ate nakyo mutima bubi naye nga mpulira ate music wange azannya ku Galaxy FM. Yes, azannya. Edios Media naye abuuza ekibuuzo Edi era maneja wa muyimbi Ssenyana. Kigambibwa nti buno bu distance olina alubamu gy'ogenda okutangira ennyimba ezisingako obubaka bugenda eri maamaso. Bituufu oba si bituufu? Ndowooza omukulu yali akozeko ekintu ekyo ky'okufulumya alubamu emu ndowooza yali omu yali Bebekulu n'afulumya agenze akoze eki kati nze personally siri muntu oyo agenda okuyimba ku mbeera entuuseeko nga bwe nabagambye saagala nnyo bantu bagetingetu nnyo ebintu ebisinga byempala ng'omuntu but owabawo akayimba nga kanaakunyumira mamaso nga kanaakunyumira nga nako kadigida okitegeera nalo message ng'ekola ki eyo si nze ngiyimbye siyimba negative yimba nnyo positivity njagala nnyo ebintu ebitutwala amaaso so ebiseera ebisinga kizibu nze okunsanga nga nyimbye akayimbaka oba kafaanana kati ate siina nnyo gundi eyo kataba ako kalimu bintu byakomerera abantu kalina. Okay, tugende wa Matega Smith naye nga CEO okibikula bwekibika kati omuntu afunamu in fact CFA omuntu afunamu be baana baffe okitegeera so ffe kati awo tuba twayitawo kukubeera nti nze kambale maamaso nfuna akasente bwe kati kubanga ne bwe naazimba ennyumba ng'erina ebisenge 7 sisobola gisula mu bwomu okitegeera. Abaana be balina okusigaza buli kimu kye tuli mukolerera essaawa eno ne bwe tunaaba twepanka tutya waliwo kye tutagenda kusobola kusukkala sente tulina zikwata tugambe nti nze nina million 10 naawe olina 5 nalina 6. At the end of the day when we invest it is all about the kids. We broke up sometime and then having issues with wrangles and all that, and then settling our differences. So, it's high time we sit together as brands, as people who have been together for a long time. Just that it has an event. I have Lusanyiya, I have Lusanyiya Festival.
So if I wake up and I want to be part of this event, it is a mileage for me. It is a mileage for him as well. It is a class for me because I'm also entering events in the Prima Lusanyiya Festival. So chinyambako nange to know how to do this because I am entering in the system and I'm here to do it. So working with Just is a very big mileage for me. I'm so grateful. Tingenda muyigirako bingi nnyo. Ate buli omu agenda kufuna events, relationships ate nebanga muyombe ne tata w'abaana temulina kulwanagana case. Abakazi balekerawo okulwanagana ne batata b'abaana babawagire, support your baby daddies, be there for them anytime because sente ziddawo abaana. Another quick one. Chigenda wa Just Yes, and together we can. You get? East or West, Kabere Gwe, Kaberono, Kaberoli, Wakwata, Wakwata. East or West? No, East. That is so cool in Gereza. Hey, Chimba Demba Gambanti. Fena wano nga bwe tuli singa tugamba nti tulina ekifaananyi kye twagala okuteeka ku status. Abantu bo ne bo boyina 10 ono ng'ayina 2 oli ng'ayina 3 ono ng'ayina 4 buli omu aba ataddeko support okitegeera. So buli omu aba benefitinga ku munne mu ngeri emu oba endala okitegeera. So ebiseera ebisinga I think twandibadde nnyo nga tuconsideringa togetherness eyo. Kati nga wano bwe tuli wano omu asobola okuva wano n'adecidinga okuba nga ye ayina akantu kayagala okutoolamu akali negative nga ye kayagala okuyisaawo naye nga ffenna bwe tugamba nti tuyisaawo kintu kiri positive ensi egenda okukirisiivinga essaawa eno agenda kirisiivinga n'amaanyi mangi era support gyeba egenda okutuwa egenda kubeera really different. Kyendowooza nti supporting nze supporting egwe ate ebiseera ebisinga family first. Yeah. So I'm available any day. All along, I've worked so hard to be here on this table because this is where I belong. I'm not a woman. I want to be valuable, not available. So this is where I belong, on this table, and I'm so great I'm supporting Tata so. Yes. But them processing and ntambula and I'm trying to make it so hard to be on this table. We're not in stages of life, yeah? Whereby, and I want us to take it very serious, by the way. Like, we always learn to make right decisions from wrong decisions. Also, but the only point is, one okuba wenkona woti nosigala ng'okyatunudde waggulu okyasobola okusituka. You get? So sometimes life is not going to give us what we want. Wabula egenda kutuwa ekyo oluusi kyeyagala. Tulina plan zinene nnyo, plan ndala nnyo naye tetumanyi tuyinza n'okuba tuva wano omu ne bamukubira ne bamugamba owaayi. Waliwo omuwala gwa meetinga mu mwezi gwa July naye kati azadde. Okitegeera. Ebiseera ebisinga tetumanyi Katonda kyagenda kuleeta. Kati nze ng'omusajja omusiraamu nzikiriza nnyo mu Allah. Era mbeera ngamba kaizoyo nti Allah tagera kibi. Okitegeera. Ebiseera ebisinga entegeka ya Allah ng'ekintu kyonna bw'akitambuza oluusi bwetyo bwe tugenda okugenda nakyo. Ekibuuzo kibadde kiri nti Just Prima agenda kusiramuka oba agenda kuleka ziri haki ezalinawo ezikututte nga naawe ogambye weekoona n'obuuka nga naye bwe yalese Budumale kati naawe olese ziri
nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu musanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku noti 7 noti 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe noti 782 31 88 49 kisoboka Furniture Center okuddamu ekyo eri furniture.